tuwulirize nnyo obusobozi bwaffe tutunuulire nnyo ekyo kye tulina kisobola tuwaaki. Nze abantu bangi ajja nagamba mwana wa taata gyebale nti kale agamba nyina obukadde bwange 5 bumpaaki ewuwo. Nyumirwa nnyo abantu abo. Tugenze ku ttebe etegeerekeka. Nyina obukadde bwange 7 busobola kumpaaki ewuwo. N'omugamba buyinza obutakuwa naye busobola okutandikako ku mulimu gwaffe ogw'okufuna. Nti gutya kati tutule tuteese. Era nze ekimu ku bintu abantu abasinga kibanjagaza nti gwe kenyini gwe wa payment plan tugiteesaako. Nze sina payment plan yaffe eri fixed. Nankugamba nti kati osasuddeko mmeka nti nkuwaddeko 6. Nkuwaddeko million 6 zo cash. Balance ono osubira musasula ddi otya. Tugeze. Lwaki sikuwaayo 8 buli mwezi? Nti akatukola akakadde. Kola akakadde. Tukola emyezi 3 kubanga ate kati awo 9 ojja kuba oyingidde emyezi 4. Noga nti kati bwengira mwaka bumwe ekitundu nako ekiryoke. Kangende njiye ekyo mwana wa taata nadde nkigezezaako naye leero kubuzeeko 2 nti sasula ezo tujja biraba. Ate yenkola nganja nze oyo nze ndi muntu bwentyo abangezezaako bammanyi nganja nti nzokera ku makya ne tuteesa era mulimu ne lugamba noga nti kati naye ekyo kijja tumenya ffembi. Gojja kumenya kati nange nkole ki? Saagala ate nemeyitawo ate nga nawe toyitawo. Naye kati wano nja kugumiikiriza. Kankuweeyo emyezi 2 ndi mwana wa taata mpa 3 waaki. N'ekyo nga tekisangika. Nze mbikola. Omuntu n'ateesa nze mbikola. Nti kati mpa 3 nti kale abaana bagambe bakuwe risiiti awo. Obulamu nga butambula. Toteekako maanyi. Tuteesa. Ensi sikyagisaako maanyi. Tuteesa. Ensi sikyagisaako maanyi. Kakati eyo nkola eba nnungi. Byebyo nti ogenda okumaliriza oti ng'ekintu kye watya okutandikako okimanyi nti abantu abamu ajja ng'awoza njagala wengula nteekewo emizigo naye ng'alina zigula talina za mizigo ng'emizigo gy'ayogerako agenda zizimba myaka 5 egijja naye ng'ate waatidde okugula myaka 5 wajja kuba wagendawo emizigo gy'ayagala. Oba onfuna nja kuwa ekyokulabirako kya projekiti ya Mpambire. Twagisa katale emyaka giringa 2.3 emabega. Nga 3. Naye nga buli muntu wakubuuza nti wagendawo emizigo omugamba tegigendawo. Era omanyi okwogera wana awantu toleetawo mizigo wa residential. Kubanga nze mba nkimanyi nti omuntu bambi ayinza okwagala okuzizimba enkya. Naye twagenda okuddayo ng'ebitundu 3 ku buli 100 abazimbye bazimbyemu rentals. Ate nga kati zigenda mu kubanga wakoze eki? Naye kitute emyaka emeka? Luli emizigo gyali tegigendamu naye kati gikola ki? Kati gigendamu. Waliwo eyakirengera naga nti leero tegigendamu naye okusinziira ku kyendabyo wano gijja kugendamu. Gijja kukola ki? Gijja kugendamu. Naga kabeerewo kakubeko kalaale. Kakubeko kalaale nasirika nti mu kaseera kano ewantu wano woosobola tewagendawo rentals. Naye ate bw'ogulawo n'owaawo emyaka nga 5 nga bw'onoonya ssente era ezandizimbye wali ayini wano wajja kuba watuusa okuwa kyoyagala. Lwakuba ekitusumbuwa nti tulengera lwaleero nankya. Mapu tugisomerawo amaaso go bwe gakoma okulengera ku musajja ono ajja ow'entalabuusi n'ekkanzu enjeru. Musiraamu ovuze eggaali. Olaba ensi weekoma naye nga waliwo bali eri. Balinga abali ewala naye tekigenda kukutwalira myaka 10 okuba ng'obatuukako. Tuleme kulaba bintu nga tubiraba lwaleero nankya. Nga tubiraba mwaka guno na gujja.